alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah oyo nannyini buyinza. Ebbanga lyonna tetukoowa okumuddiza amatendo amajjuvu agoogerwako nga matuufu nga tugamuddiza buli ekitendebwa kyonna ye yakitonda, buli ekyegombebwa, buli ekisinzibwa kyonna ye yakitonda. Era Allah subhanahu wa ta'ala tumuddiza ekitende ekyokuba nti yasinzibwa mu butuufu bw'okusinza. Era tumusaba ebbanga lyonna atusiime, atusonyiwe, atusaasire, atuseeko obugabirizi n'obukuumi obulamu buno bwe yatuwandiikira nga tetumanyi buwanvu bwabwo. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza ebyengera byonna. Allah tumwebaza ebyengera byonna. Tetwagala kumenya kitono kinene, tetwagala kutenda kya kiro kya misana, tetwagala kutenda byajjo bya leero na byankya. Naye Allah subhanahu wa ta'ala tuli basiimu ebbanga lyonna tukwebaza olw'okutuwa obulamu, olw'okutuwa obusiraamu, olw'okutuwa eddiini, olw'okutuwa amaka, abaami, abaana, emikwano, emiriraano, ensi n'obulamu bwonna mu ngeri yonna gye wabutuwamu. Tukusaba Allah ow'ekitiibwa ebyengera byonna by'otuwadde bibeere bya buwangaazi, obeere ng'obituwa nga tubiwoomerwa obulamu bwaffe bwonna, ate era nga totukendeeza wabula ng'otwongera bwongezi. Saba Allah ow'ekitiibwa totukombyako n'otuggyako, totuteeka mu abo abaalinako ate nga kati bali mu kugamba nti ffe temutulaba twavuga ku benzi, temutulaba nayina amaka, nayina omwami nga njagala, nayina ku baana. Allah tukusaba ebyengera by'otuwadde obituwangaalize, ate era obituteeremu omukisa, twongere okutegeera nti gwe wabituwa, era otuyambe tubeere nga tubikozesa okwongera okukusinza. Tukwebaza Allah ow'ekitiibwa byonna byonna byonna, era tukusaba Allah ow'ekitiibwa otuteekemu abo abasiima ebbanga lyonna. Watusuubiza nti abakusaba ojja kubawa, era n'otusuubiza nti ate abo abakwebaza ogenda kubanga obongera. Ntusaba okubanga nange neeteekamu abo Allah abakwebazizza olwaleero, jjo n'enkya. Twogera maaso ne tuweereza okusaasira n'emirembe eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusaba Allah ow'ekitiibwa omusiime, omusasule olw'ebyo byateukako ng'akugoberera era ng'akugondera, olw'amateeka gonna ge wamussaako n'aterekerayo kintu kyonna, byonna n'abitutuusaako nga obusobozi bwamuwa. Tusaba Allah ow'ekitiibwa oteekemu abo abagenda omusisinkana, tunywe ku luzzi olw'obwasiira, abagenda okubeera naye mu lunaku luli olw'oluvannyuma. Tuteekemu abo b'ogenda okuwa ejjana. Tukusaba otusonyiwe ebyo bye tusobya mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu, mu lwatu ne mu nkutu, mu kiro ne mu misana. Tukusaba Allah ow'ekitiibwa otukuumire ensa zaffe, otukuumire ekitiibwa kyaffe, era otusitule amadaala mu nsi eno. Allah subhanahu wa ta'ala ebitendo byo tetusobola kubimalayo. Amannya nze Zaitun Kakyaama, ndi mukyala musomesa, ndi mukyala, ndi mufumbo, ndi maama, era olwaleero tuli mu luwummula nate. Abaana baffe abasinga bali waka okuggyako abo abasigaddeyo abagenda okukola ebibuuzo byabwe eby'oluvannyuma, mpozi n'abamu nabalabye abamu abali mu kutembeeta okusoma eddiini nga bali mu kukunnyikiza, naye abaana abasinga bali waka bawummudde. Tusaba abasobola okubawa ku masimu gano mugabawa, oba basobola okubawa ku bubaka buno ne mubawa, naye nga obubaka buno njagala okubuweereza eri ffe ffenna, abakulu n'abato, abaami n'abakyala, abasiraamu n'abatali basiraamu, okubanga twongera okuba nga tubeera abantu ab'empisa
kyawufu okuba omutuukirivu n'okubeera omuntu ow'empisa. Nze ayogera ndi muntu oba oliawo nsobya era nange nina ebikyankaluubiridde oba ebinnemye, naye kya buntu omuntu okubanga olina empisa. Empisa ze zitwawula ku bantu abagunjufu n'abatali bagunjufu. Empisa ze zitwawula wakati w'abantu n'ebisolo. Ze zitwawula ne tulaba nti oli wa kabira gundi ono weeri. Empisa ze zigenda oba oliawo okututambuza mu nsi muno tubeere nga tetutuuka ku bintu bingi ebinene era eby'omu maaso eyo, oba oliawo n'okugenda mu jjana. Bwe tuba tusoma eddiini yaffe eno oba hadithul kudus, malaikatul Jibrilu waliwo lwe yajja ng'azze okusomesa omubaka eddiini eno, alina we yannyonnyolera ng'annyonnyola n'atemaatema omuntu n'engeri gy'awangaalamu mu nsi muno, n'atemaatema n'amuwa empangala ya mirundi 3. Era yagamba nti omuntu abeera n'obusiraamu, that is al-Islam. Obusiraamu tubugamba n'omuntu nga si ye Abdallah. Obusiraamu mbeera ya buntu. Obusiraamu kwe kwewaayo, ne weewaayo omubulamu bwo obwannamaddala, ne weewaayo eri Katonda wo Allah subhanahu wa ta'ala ye yakutonda. It is the total submission to the will of Allah. That is Islam. Okay? Kati ebirala byonna ebiyinza okuba nga ate bijjaawo, ebitabo, bamalayika n'ebirala ebyo tugenda tubyongera mu bugizi. Naye omuntu okuwanga obulamu bwo wabuwaayo ng'ebintu byonna by'olowooza by'okola mu kukola mu kutereeza n'okumenya kugamba ng'obulamu bwo bwonna ojjukira nnyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa entunnunsi akulaba. Bino nno tebiriiko oli mu ofiisi, oli mu luggya, oli mu nsiko, oli ku mawanga, kubanga buli omu gy'ali twekubiriza nga mwendi obuteerabira nti Allah atulaba. Era ebbanga lyonna kyova laba nti tuddeera mu kasonda ne twenenya nga tetwenenyezera Allah oyo olw'okuba nti tugenda mu maaso nga tumusobya ng'abantu. Twafuna omutendera ogwokubiri oguyitibwa imaani. Imaani kwe kukkiriza. Wali weewaddeyo naye kati waliwo okukkiriza. Okukkiriza kati kwe kufuna by'okola nga biraga nti kiri nti Allah oli mu buufu bwe oba oli mu bugaze kugamba obulamu bwe wabumukwasa oba buli mu mateeka ge. Kati tujja wano mu iman ne tugamba nti iman is belief, iman is faith. Iman kwe kukkiriza. Okukkiriza kuva mu birowoozo ne kujja mu bigambo ne kujja ne mu bikolwa, naye tetukujja buli we twagalidde. Era Katonda waffe ng'ayita mu malayika Jibril yajja n'atugamba nti obukkiriza buyina empagi 6. Omanye eddiini eno ye yasembayo. Abantu balina ebintu byebakkiriza bingi, amadiini mangi, naye eddiini Katonda gye yateekako stamp era eddiini eyasembyeyo watagenda kuvaayo ddiini ndala y'eddiini eno eyateekeddwako erinnya ery'Obusiraamu. Allah yajatula mu kitabo kye mu Quran n'agamba nti eno y'eddiini gye mbalondedde, eddiini gye ngenda okukkiriza, eddiini ewange bwe Busiraamu, era gye mbagaliza era gye mbasiimidde. So okyasobola okuba nga obadde olina ebirala by'okkiririzaamu naye ng'otegeera bulungi nti eriyo eddiini Katonda gye yasuumusa n'agisukkulumya ku ndala, eddiini ey'Obusiraamu. Naye tetukoma bukomi kubeera basiraamu nti nze Zaituni. Twongerako ebiraga kuba lwaki tulaga abantu waliwo batugamba nti eddiini eri mu mutima gwa muntu. Obwo butuufu, kituufu kubanga byonna ebyeyoleka bye tulabako n'amaaso gaffe biva munda mu ggwe. Tosobola kukola kintu nga tekifubutuse mu ggwe. Obwongo bukiweereza mu mutima, obwongo era message ne zigenda mu magulu, mu mikono, mu maaso
n'ebirala ebikolwa byo okunyigira abantu amaaso obajjira mbawetera emimwa bavuma bakuba ebikonde byonna biva munda mu ggwe. So tugamba nti kituufu eddiini ebeera munda mu ffe naye tugyolesa kubanga twatula tukkiriza nditi ne twatula ne tussa mu nkola era tussa mu nkola kubanga mu maaso eyo tugenda kubanga malayika zino Allah ze yatuteeka wano ku bigabega byaffe nga zijjayo ebiwandiiko nti ono ku lunaku bwe luti yakola kino nga kibi n'akola kino nga kirungi. Ebyo byebikolwa byo kye tuyita manifestation. You show that you are a believer. Era at the end of the day tujja kuba tusobola okuba nga wadde si mulimu gwaffe naye twesanga nga tukikoze nga tukwawula era nga tuwa obujulizi kubanga obujulizi tubuwa ku ebyo bye tulaba. Ntera nnyo okuwa abantu nze obugamba nedda ekyo kyeweewuliridde ng'omuntu akyogera obwo bukakafu nekyolabye n'amaaso go ng'akikola obwo bukakafu. Kyowulira obuwulizi ekyo kitereka wano paka lwofuna bwino. So tugamba nti obukkiriza buno bakye tuyita iman. Tukkiririza ekisookera ddala tukkiririza mu Allah ng'ali omu bw'ati ng'era tetumugattako kintu kyonna tofunanga enkenyera ekulowoozesa nti waliwo ekisobola okukuyamba ekirala, waliwo ekisobola okuba nga kikuyisa mu mbeera zonna zoyagala okuyitamu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa obulamu buno. Ekyokubiri ne tukkiririza mu babaka be. Katonda ono yatuweereza abantu be yasuumusa mufe abantu aba bulijjo okuva ku Adamu jjajjaffe oba omuntu eyasookawo yamussaako obubaka. Gwe tumanyi nti ebintu byonna bino bye tuyita amannya kamulali katunkuma mululuuza simanya kyetutumula byonna ebyo Allah yabisomesa Adamu. Olwaliro geega amannya gagenda nga geekyusakyusa olwaliro ge tukozesa. So Allah yasomesa Adamu obubaka obwo ne bujja nga bututambulira mpaka olwaleero. Gwe tomanyi nti tulina ababaka nga Isa alayhi salam. Waliwo abali awo abali mu kumala obudde Yesu si ye Isa ate simanya si mwana wa Katonda ate si yali mu Bayibuli ate si yali mu Qur'ani abataddewo amaanyi mangi naye ebyo omuntu asobola ogenda maaso ng'akola ki nga bitambulirako naye amazima tegeekweka ate nnyini go ye Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina ababaka abaatufu abaatulwa balinga 25 okuva ku Adamu omusajja yasooka mu nsi muno ne tujja nga tubatambulamu ba Yobu, ba Ayubu, ba Yusufu, ba Josefu, ba Moses, ba Musa, tuyina ba Israel, tuyina ba Jacob, Yakobo, tulina Ibrahimu, abo bonna ba Lutu, ba Lot, tubalina era tubagatta babaka. We are the same people. Ababaka bajja ne tutuuka ku Yesu oba ku Isa oyo naye najja n'abeerawo era bye mumusomako mubiraba abamu babyagala obifuula ebibaagala okutegeera oba ebibanyumira naye yaliwo era obulamu bwe ne bubeerawo butyo paka ku mubaka eyasembayo ow'enkomeredde the seal of the prophets oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuweereza okusaasira n'emirembe kubanga obubaka buno tebutuusika. Ye yayita mu bintu bingi. Saba Mungu amusaasire era amuwe emirembe amusiime kubanga yaggusa omulimu tegwali mwangu naye yagumaliriza. Era byonna bye weebuuza olwaleero ebikutawaanya byonna gwe buuza bubuuza. Qur'an egamba ki? Muhammad agamba ki? Kubanga teriyo ansa gy'ogenda kufuna ng'eterera mu bulamu bwo okuggyako ng'evuddeawo. Koobeere nga gwe Zebidaayo, koobeere nga gwe Christine, koobeere nga gwe Farida, koobeere nga gwe Hadija. The last revelation was given to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tugenda maaso tukkiririza mu bamalayika kikulu kubanga bino ebintu bye bigenda nga bitukuuma nojjukira mangu nti waliwo malayika ewandiika nti waliwo malayika gamba oyina engeri gy'ofuna consciousness obeera n'obwerinde tobeera wekka kubanga ensi eno buli lwe tunagitambula nga twerabira ebintu bino tujja kubanga tukola nga bwe twagala. So tukkiriza mu bamalayika ab'enjawulo. Tulina Jibuliru,
tulina Mikail, tulina Israel, tulina Afuwa Momoyo, tulina Wemali, tulina Wenkuba, tulina Jibril oba Gabriel yaleeta obubaka olwopaka babaka yasembayo. Tulina okukkiriza tugambe tukkiriza mu Allah, netukkiriza mu babaka, netukkiriza mu bamalayika, netukkiriza mu bitabo. Allah subhanahu wa ta'ala teyatuleka kutengejja kubanga tukola gadibenga nga tukola bye twagala, n'atuweereza ebitabo. Ebitabo ebyo bw'olina gy'oyita ngera waliwo ababitawaaniramu. Ebitabo baabituwa tubisome tutegeere, so si kukaayaniramu. Gwe soma otegeere, weetegeerere nga bwe wagenda mu biology n'ogenda mu chemistry n'otegeera ebyo wategeera, waliwo by'otaategeera ate ngera kyasigadde ng'okola ki, ng'okyali mulamu. Genda mu Bayibuli somamu otegeere, tosoma kufunamu by'oyagala. Genda mu Qur'ani soma otegeere, bw'oba totegedde buuza abo abakwetoolodde b'olinamu obwesige bakuyambeko okwongera okutegeera. Ebitabo bino bituyamba kutegeera, si kuvuma bannaffe, si kubeera bamutawaana, si kubeera nti tetugambwako nti twamalayo, wabula kutegeera ensonga ezijja nga zitusoomooza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Tulina ekitabo ekiyitibwa Tawuraati, tulina ekitabo ekiyitibwa Zabbuli, tulina ekitabo ekiyitibwa Enjiri, tulina ekitabo kyasembayo. Fenna byonna biri okyasobola okubisanga nga biyitaganjuddwa, naye noonya ekitabo ekiyitibwa Qur'ani, oba gwe Peter, oba gwe Yozefu, oba gwe Yusufu. Fenna tufune obudde tusome ku Qur'ani eyo tutegeere obubaka bwa Mungu, obubaka bwa Allah, obubaka bwa Katonda bwe yasembayo okuweereza omuntu. Tagenda kwongerayo ekitabo kirala, ekyo yakimala yaggusa, tukiri gye tuli okuba nga tusoma. Tugenda maaso ne tukkiririza mu kugera kwa Allah gye tuyita kadari. Kadari kino nno kitusoomooza nnyo okubanga tukkiriza nti ky'olina w'oli, ky'olimu eyo embeera gy'olimu eyo yiyo tesobola kuba yange. Era Allah gy'akusiimidde, gye yakusiimira nga tonnaba na kubeerawo. Ky'olina kyekikyo, ky'otalina tonnakifuna oba tolikifuna. Naye kadari etutawaanya okuba nti olwaleero tufuuse ng'oli alina embeera erowooza nti oli atutte kikye, oli alina embeera erowooza nti agenda mumalako, agenda kutwala essente zange, agenda kutwala omwami wange, agenda kutwala ebiki. Kadari ekukkakkanya omutima n'otebenkera nti kyennina kyekyo Allah kye yampandiikako, era kyenfunye kyekyo Allah kye yampandiikako. Kye sinnaba kufuna nnyinza obutakifuna, ngenda kifuna enkya oba ndikifuna eyo ku yaumul kiyama oba mu jjana. So kadari etuyamba okuba abakkakkamu n'otebenkera. Bw'ovumwa n'ogamba ye Mungu kino kye wampandiikako. Bw'ofunamu obulwadde obukutawaanya n'ogamba ya Allah kino kye wampandiikako. Era n'ogamba nti Rasuli yagamba nti omukkiriza bw'omuntu omukkiriza yeewuunyisa, bw'afuna ekirungi agamba alhamdulillah, bw'afuna ekibi agamba nti alhamdulillah. So tubeeraawo nga tutambula mu bulamu buno ng'obuulyawo bulimuuko ku bwangu, ng'oyanguwa mangu okukkakkana nti kino kyendimu kyekyange. Bwe kiba kizito ye n'osaba Allah ow'ekitiibwa akikugondeze, bwe kiba kiwoomerere n'ogamba Allah ow'ekitiibwa nyongera ya Allah. Kugamba ebirungi, ebizito, ebibi, ebitukaabya amaziga, byonna ebyo biva wa Allah ye yatutonda, kubanga bituwandiikibwako tunaba na kujja mu nsi muno. So neekubiriza nga nammwe mbakubiriza okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugerera ebyo bye tulimu ate nga atwagaliza bulungi. Wabula era ne mbajjukiza nti omubaka yatugamba nti edduwa erina amaanyi agakyusa kadari. Bw'oba olaba nga wowooli wabulamu obulya tonnaba kufuna bumativu, wanika eri Allah, mugambe Mungu wange nsiima nkakasizza nti kino gwe okingeredde,
Allah nkusaba onseetule onnyongereko onkenderezeeko onkubisizeemu Allah ajja kukyusa bw'oba ng'olina okusoomooza kwonna naye ng'omaze kukkiriza nti ye byasalawo ensonga eziriwo olwaleero. Ensonga y'omukaaga ku bukkiriza y'ey'okukkiririza mu lunaku lw'enkomerero. Kino neera kikyatutawaanya buli lwe twerabira nti tugenda kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tweweeko accountability tusobya nnyo. Buli lwe twerabira nti waliwo olunaku olugenda okuba nga lukaawu nga yali mukwano gwo akubanja ng'omwana waakusika ate batugamba batusomesa mbaka atusomesa nti tugenda kubanga buli omu ali bute nga toyina yadde akantu taata ne mama jjajja n'abaana n'abazzukulu nga tewali ayambadde kati oba abaana bali babasika ki mama sooka ojje wano ng'oli bwereroza bali babasika ki taata sooka ojje wano wandyaza buuza bali babasika ki kubanga omubiri gulina we basika n'awatasikwa. So tulina okujjukira mu mbeera eri light nti tugenda kwesimba maaso ga Allah tweweeko obujulizi fast kubanga buli omu bagenda muteeka wali bamuwa ekitabo kye batusanyisa lwatugamba nti gwe bali kiwa mu mukono ogwa ddyo aliba yeesiimye gwe bali kikwasa mu mukono ogwa kkonyo aliba afaafaaganiddwa. Naye nga nze mwendi naawe mwoli biki ebigenda mu bitabo byaffe? Are we conscious nti ku lunaku lw'enkomerero tulibeera tulina ebituyamba? Ba Allah talya nguzi, yateekateeka dda programu ze, buli omu waalaga yateekateeka dda abagenda mu jjana weeri, abagenda mu muliro, omuliro weeguli. So n'atuteerawo enkola, n'atuteerawo abasomesa, n'atuwa ebitabo ebyo byonna byetwogerako ng'atuwa twesalirewo. So olunaku lw'enkomerero twetaaga okulujjukira, twewaza abantu abalowooza nti waliwo abaabafiiririra. Gwe ng'oli eyo ogamba nti nze banfiiririra, endowooza eyo teyandibadde nkyamu naye anyway oba oli wadhi gwe weepimeemu ddala ogwanidde omuntu okuba nga yakufiiririra. Kale bw'obanga bwotebo kyakitutte tusaba Mungu ayongere ffenna otuluŋŋamya, naye tusaba tubeere nga twejjukiza buli kaseera obuteerabira lunaku olwo, tubeere nga tukuuma endagaano, tubeere nga tuli beetowaze, tubeere nga tuli bantu balungi abeemenya. Era kyo kigenda okundeeta ku nsonga egenda okubeera nga esembayo, ensonga eyitibwa eyokusatu gye tuyita ihsaani. Ihsaani kwe kubanga weeyisa bulungi. Kweyisa obulungi kwe kubeera n'empisa. Omuntu alina empisa alabika. Okubeera n'empisa si kweku omuntu bw'aba alina empisa tekitegeeza nti abeere ng'alinnyibwako oba okuba ssekibotte. Byawukana. Omuntu alina empisa ye muntu oyo asookera ddala nga yeewa ekitiibwa, ye nga ye. Waliwo kye tuyita self-respect. Self-respect kigambo kyangu okuba nga kibulirwa buli kaseera. Kwe kubanga olina omuwendo gwe weetaddeko, ng'olina ensonga z'otayagala olabibwemu, ng'olina ebintu by'otajja kukola, ng'olina ebigambo by'otajja kwogera naye nga mwana wati obusobozi obulina. Kugamba ng'olina eddaala lye weeteekako gwe ng'omuntu, n'ogamba nti nze sivuma, n'ogamba nti nze sikunama, n'ogamba nti nze senda, n'ogamba nti nze sibba, n'ogamba nti nze kugamba waliwo ebintu nga obyeteekako gwe ng'omuntu okubanga oyagala okuuma ekitiibwa kyo. Self-respect
tejja kubanga egererwa bantu, tolinda bantu kupimira, era abantu bowangaala nabo si be bagenda okubanga be baliko ekipimo nti olw'okuba bagundi bavuma nange nja kuvuma. Self respect ekuyamba okubanga weeyawula ne weetongola mwova mu ba ladies and gentlemen nga tobeera mu binyumu. Si buli wamu nti obeerawo, tobeera mu buli bantu, tokola buli omu kyakola. Era bino bivaayo nnyo singa omuntu agenda ategeera eddiini ye. Katulina Twahirah omutawaana, ffe tuli bakyala basiraamu, tutambulatambula n'ogendako wano ne wano. Ne tulina omutawaana for example gukwata mu ngalo, kwata mu ngalo, handshake, but shaking hands with the opposite sex. Tulina ekikemo, tunabagenda kuhaaga ziro ze mugaba, you hug everything. Naye ekigambo ky'okubanga oleeta engalo zo ziwa omuntu atakuzira kuwasa. Musajja mwana wetu nenno ne ba Muhammadi ne ba Bashiri aguleeta n'omugamba engalo zo oleeseza ki? Nakugamba Hajjat nawe tujjeeko, gwe wasooka, simanyi oli mukyala wa Nabbi. Babitugamba munnange. Naye waliwo kye tuyita branding, self branding. Nobeera nga gwe okyalemedde ku ze tuyita values. Some are social, some are religious, some are secular, some are personal, some are cultural, some are family. Nti waliwo ebyo ebitutumula a group of people, ebyawula abantu ku bano. Nti Abaganda, mukyala Omuganda nganze akakkanako wansi olala Ahmad ndoza tulijja n'akakeeka tulage omukyala musiraamu akako wansi. Ne bw'oba oli ku street ya Luumu n'osanga taatawo, go down on your knees. Munnange nno kirina engeri, kiri fane nti okka mu ttaka, naye olina engeri gy'owulira nga oli wa waggulu, oli muntu mulungi. Temukkiriza babagaana kufukamira. Mwala baba bagenda kusunga, bwe bayitawo bati ne badda eri, baba bagenda kwogerako nti oyo olwo yagenda ku TV nnyabo takyatufukamirira. Self branding oba self respect oba empisa ng'omanyi nti omuntu omukulu naddala akusinga ku myaka tebamusitulira, tositula ddoboozi. Ebigambo birina, obuwanvu n'obuwagguufu wabufunye, essente ozirina, wasomye oba oli awo n'omusikawo, naye olw'okuba akusinga ku myaka tositula ddoboozi. Mukyala wo, omwami wo, omwami tebamuvuma, omukyala tebamuvuma, ono mukulu munno. Bw'aba agaanye okutegeera manya agaanye bugaanyi, naye mukulu munno bamugamba nti ekyo sikyagala. Bw'aba takitegedde kiddemu ogulundi ogwokubiri, ogwokusatu bw'olaba akisigaddeko ekyo kiveeko. Okuggyako bw'onoolaba nga ayina ate byasussizza, era tulina bwe tutuuka ne tuyingizaawo enkola ate ki endala, naye tetwagala kukulaba nga tujjeyo bulooka, ojjeyo bulo okuba tteke, ate baaba osimanya mufulumye muli mu tawulo mwegoba. Ebyo bitattana, bikuttattana gwe ng'omuntu, ne bikuttattana ne mukyalawo, ne bikuttattana gwe n'abaana bo famire yo, neighborhood gy'ova gy'olaga, olw'okuba ogaanye okwefuga. Empisa kwe kwefuga, n'otakola ekyo ky'olina kugamba, n'otakola ekyo nga si kirungi wadde olina obusobozi obukikola. Gamba nti sijja muddiza abakyala, abaami bawasa. Omwami n'awasa omuwala n'akukubira essimu n'akugamba nti nze manyi omwami wo atidde okugamba, naye njagala okweyanjulira nze mujjawo. Yes,
ayingidde mu lubiri lwo kugamba asusse ekkomo naye kyogenda okuzzaako kigenda kutikkiza oba kigenda kukussa rank ekigambo ekigenda okuvaamu kigenda kuwa omuwala oyo byagenda okuzza kuba mukazi muno byagenda okuzzaako so osobola okumuddiza n'omuvuma oba n'okola kyonna ky'oba oyinza okukola naye ate amugambye nti neyanza nnyo neyanzeege maama nsanyusa okukulaba tandikiraawo jangu tufumbe kugamba obugambo obwo obumulaga nti wooli era tolina gy'olaga yebale kujja tubiisanye oba tukole omulimu ogwatuleeta ebigambo ebyo n'obutoogerera ddala kubanga olumu bw'oba tomanyi bigambo byakukozesa bituufu sooka osirike ezo zonna mpisa kubanga batugamba nnyo nti asirise teyejjusa omubaka yatugamba nti bw'abajjiranga omuvubuka bw'abanga azze mu maka gammwe ng'ayina eddiini n'empisa temumusabanga birala mumuwenga muwala wammwe amutwale kigambo ekyo abakadde bangi tebannaba kitegeera naye abaana baffe ab'obuwala oba abalenzi banga n'abawala nabo beetaaga empisa naye abaana ab'obulenzi abatalina mpisa nga balina ebirevu ebiwanvu n'empale ennyimpi banakuwaza ng'eddiini yagitulamu emyaka 6 nga yasoma eddiini emyaka gya bulamu bwe bwonna naye nga tamanyi nti omuntu bamugamba nti thank you webale mukyala webale kufumba mukyala webale golola kakanzu kano tamanyi nti omuntu bamutonera bazino zonna mpisa njonna gyayise ye tamanyi nti omusajja akomawo ewaka ng'ayina kalolipop mu kanzu nga ka mukyala we tamanyi nti bagamba nti mbadde nsaba please nsonyiwa I'm sorry tulabye nnyo kuba nti ebintu bino biringa ebyangu naye bitulemesezza okumalako betwatandise bitulemesezza okukuuma enkolagana bitulemesezza amaka ng'oli alemye okugamba sorry mwemukimanyi nti omuntu osobola okugamba sorry mu butuufu ne bwoba nga si gwe wazizza omusango wabula ng'oyagala bwagazi omuliro guno ogukumiddwa gwe gusooke guzikire ebyandyonoonese olw'okuba tebwetonze byo tubiseevinge amaka agandifudde tugataase abaana bandifuuse babali mu single parenthood ne tubataasa n'ebirala nga olina kugamba bugambi nti bannange nsonyiwa mukwano gwange nsonyiwa kati maaso eyo ng'ate muli mu kulya pate waliwo omwana yatugambye nti munsonyiwe mundeke ndye pate ogira ozirya manyi tubiwulira eyo tubeera ne balukusimbamu n'oluwulira ate n'emmotoka we basiiyo yagambye munsaasire mundeke ndye pate naye muba muli eyo mu mbeera zammwe ez'eddembe nga biri biyise nako ebyobukambwe muno n'omugamba nti naye okimanyi nti ekintu kiri ekyali bwe kiti oba yennyini asobola n'okyezuulira tekyali bwe kito kyali bwe kiti muno ng'asobola okutegeera luli yali tasobola kutegeera nga sole yokka gy'ayagala so tugamba obugambo please excuse me mbadde nsaba kuyitako wano omuntu ayingira taxi n'abuuka abantu n'abakoona ensawo n'abayitamu omuntu atuuka awantu nga waliwo entebe n'ababuuka abaana basimba kati tuli mu mikolo gya kusimba layini tamanyi nti basimba layini tamanyi nti basaba nti mbadde nsaba kuyitawo mbadde nsaba kumpeereza ku jiika eri mbadde nsaba kumpeereza mbadde nsaba excuse me kale ebintu bino nina bwe mbadde nga tulina okusoowagana okubaddewo wakati w'omuntu eyawa omuntu omulimu naye ng'omwana ono gwe baawa omulimu ali mugamba oli mukama we nti byakola tabitegeera omugambeko oyo omugambeko ebintu tabimanyi yamuwa omulimu mu senior 4
kati olw'okuba yatuula kakoosa awo n'asoma bw'asome kati ategeera nnyo naye ayagala kutereeza oli mu bizinesi ye. Tumugambye nti sooka weetonde kubanga olina mu butuufu bwobwo olina okukosa kwoleese. N'agamba sisobola, ekikulu temwagala mazima. Kati ye amazima ge mazima, entegeera ye yeekomekkereza amazima. Naye tusaba nga nange mwendi twongere okubeera abantu abakolaganika nabo, tubeere n'embeera ng'olina terms z'okolagana nika naawe, era beera mwatufu nti nze nandyagadde okukola kino era nsuubira kino, nandyagadde empeebwe kino. Era singa oba tofunye kyo olina okwemulugunya kwonna, olina obutali bumativu, ng'olina engeri gy'obutuusa, ng'omanyi bw'oyogera, omanyi bw'ogamba. Bagendayo budde ki, bawandiika, boogera na bigambo. Beera muntu ng'omanyi enkola y'ebintu, kubanga bwe tutaabeere ba mpisa obusiraamu buno bugenda tusala, kubanga obusiraamu buno bw'obugattamu okwekomako, bw'obugattamu okutegeera okwo okutali kwa bulijjo, n'omanya nti kansirikeko, n'omanya nti kanjogere, n'omanya nti kati buno obujulizi bwetaagisa buno tebwetaagisa, n'omanya nti kino kyama, n'omanya nti kino kankyatule, n'omanya nti kino tekyetaaga kwogererako ddala, n'omanya nti ono teyeetaaga na kuddibwamu. Kaba nobeera ng'olina ekkomo kuggwe ng'omuntu. Ezo no tuziyita gye tuyita ekkomo. Bw'onooba obigaseeko eddiini, obulamu buno bugenda kuwoomera. Okusoma bw'oba oli mu kusoma ogenda kuwoomerwa ng'omanyi nti singa nnina okusomooza mu kubala, ntambula mpola mu budde obwa after classes, nengenda ku staff room n'enkonkona negamba nti may I come in, mbadde nsaba kwogerako ne Mr. Kiwalabye obw'okubala. Bw'omutuukako n'omubuuza nti good evening sir, oyinamuuko ku kadde, mbadde nsaba okukola ki, okunnyambako wano. N'omanya gamba enkola y'ebintu. Bw'oba tomanyi buuza. Bannange kyampisa okubuuza, si kuswala, tera tekikukendeerezaako ddala okubuuza. Era kikulu nnyo okunoonya okumanya, okwongerako. Toba wankomeredde nti wasoma diguri gwe wamala olina kakosi ke wakola, wamala wayise P7 oli wa mutawaana senior. Nedda, omuntu ebbanga lyonna abeera ayongerako, kubanga okumanya kuyitirivu, okumanya kungi nnyo. Okumanya tekuggwaayo, ate buli lwe bweyongera okumanya olina obuwoomeekerevu bw'obeera nabwo. Ate munnaye omuntu amanyi anyuma okuwangaala naye. Nayogerako wano ne ngamba nti bw'obeera n'omwami wo nga mumanyi, ng'ate amanyi okwogera era ng'amanyi okudda, bannange abaakunyumira. Bw'obeera n'omukyala ng'alina ebintu by'amanyi, bannange abaakunyumira. Omuntu anoonya okumanya abeera n'emboozi ezimba. Omuntu alina okumanya oba anoonya okumanya taggwebwako, buli kaseera aba alina by'agatta ku banne. So tukugamba noonya nnyo okumanya, ate by'oyize lwana okuba ng'obissaako mu nkola. Ne bw'oba oddiridde teekamu jjiya endala, somesa ku banno ebirungi ebyo by'osomye. Gugamba taayiza banno bayambeko baleme kugwa mu ebyo ensobi oba ze wagwamu. Gamba protect your friends. Alright? Funa emikwano gy'aba abantu abanoonya okumanya. Make a club of people who have good manners. Weewale nnyo okutandika omukwano oba enkolagana yonna n'abantu abatalina mpisa. Beera muntu eyeenenya oba eyeemenya. Beera muntu asaba bw'oba olina obwetaavu. Beera muntu agaba bw'oba olina ky'ogaba nga tekigenda kunywa teweemalaako. Beera muntu ayamba banno. Beera muntu nga osaba bw'omala okwessaamu ekitiibwa, banno basseemu ekitiibwa. Banno tobaboggolera. Toboggolera bantu. Omwana omuto tomuboggolera, omukozi tomuboggolera, mukyala wo tomuboggolera. Okuboggola kutta omukwano. Bw'omwana wo bw'onoomuboggolera ajja kukyawa.
abayizi b'osomesa bono baboggolera bajja kukyawa. So twagala kukomekereza olunaku lwa leero nga sejjeemu tuberenga buli kaseera tudda ku mpisa, tuberenga buli kaseera tetweteekamu mize mibi. Opposite, actually emize tegiba mibi, jo gyemalirira emize. Teriyo mize mibi, aye teriyo mpisa nnungi. Empisa nnungi. Anti buli kaseera tunoonya okumanya. Twakimanyira ogamba empisa ennungi. Empisa ziba mpisa. Gundi oyo ayina empisa, gundi oyo ayina omuze. Tetugattako nti muze mubi oba mpisa nnungi. Kyemalirira era kyetogodde. Tuli ku mukutu gwa Twahirah Islamic Center. Twahirah Islamic Center bali eyo gyokolera kijabijo okumanya wala n'erinnya liro mbadde ntandise odikyankalanya. Baliyo balina amaka gaabwe malungi ddala. Baliyo kijabijo ku luguudo lw'Eggayaaza. Abantu baffe bakola emirimu nga mirungi ddala. Abantu baffe batambuza okusoma kuno nga bwe mukulaba kugenda kubuna, baagala kubuna ensi yonna. Basomesa, balina kye tuyita online school nga bagenda kusomesa Quran, bagenda kusomesa eddiini yo. Quran bagenda gitusomesa ogikwate, bakusomese oyiga ogisoma. Nange ndi muyizi ennaku zino, ndi mu kuwejjesa naye Allah atwanguyize. Naye osoma, webeera ng'olina ky'osoma, olina okuba ng'olina ky'osoma. Gundi weebuuze osoma ki kati? You must be learning something. So batusomesa, bakola charity, balina charity programs, bagaba ebintu, bayambako kuweerera, bayamba abantu abalina okusomooza okw'enjawulo. Kwegamba tukwatagane nabo tubeere nga tukola emirimu gy'eddiini mingi ddala. Bakubire ku ssimu, ojja kuba essimu ya Airtel 0704 95 46 8 0704 95 46 8 0704 95 46 80 eyo Airtel. Era bakubire ku MTN 0776 85 61 15 0776 85 61 15. Bakubireko obeebuuzeeko, baweeyo kasente bweteme buli mwezi, oba bweyo kakadde. Kola EFT buti ku akaunti ya Twahirah buli mwezi ze muteeke kakakadde. Teekako emitwalo 10, teekako omutwalo, teekako 10,000. Buli omu kyasobola n'ekyeteme kireete mu nniya yobeere nga kiri regular nti buli mwezi. Era nze Ahmad omwezi inshallah next week nsaba onzijukize. Buli mwezi tekayo, buli week, buli omu okusinziira kyaba asobodde. Emirimu gino gisobola okutambula. Bakwata amadarasa, bategeka semina, bakola emirimu mirungi gy'otajja gwe kusobola kukola nga ggwe. Bw'obeegattako empeera tujja kubanga tuzigabanira wamu. Nsaba Allah w'ekitiibwa nannyini buyinza atugase n'obudde buno ku nkomerero eyo nga embeera etukaayeeko akubiseemu. Obudde buno bubeere nga butuyamba nga tubeera tuyingira mu lubu lwabo baali basiimye. Bye muwulira nga bitagadde ebyo byange Zaitun, wabula byonna ebiteredde ebyo mubitwale, ebitateredde mubindekere. Ne buli kowulira nga kayinza okuba nga kakwongerako katwale, kagambeko ku munno. Tukusaba osharinge vidiyo eno giweereze ku banno, giweereze abaana kati baliwako amasimu bagayina. Share with our children. Like, tekako like. Abantu abamu twawulira mbu ate likes are part of life. We thrive on likes. Tulina abantu bonna ababadde Ahmad tunyumyemu emboozi mbu abantu bakola ebintu banoonya likes, ng'onoonya dislikes. Abantu mbaleke bakole because this is evidence. Allah bino byagenda tuli mu .com kati Allah bino byagenda okusinziirako. Agambye nti wakola omulimu omulungi n'ofuna likes mitwalo. Era n'abakola ebi nabo likes zaabwe ezembi nazo ziribatwala gye balina okukola ki. So let us be, tutambulire ku mulembe nga bali you like. Bwe biba bikunyiizizza teeka waawo comment ogambe nti naye Hajjat naawe tujja kutereeza. Tetuli bakakanyavu, tujja kutereeza. Bw'oba olinayo ky'oyagala twogereko ng'olaba kiri mu mbeera eno ey'okukolagana ne bantu bannaffe, kitugambe tukinoonyerezeeko tujje wano tukigayegayeemu. Tubasiima okuba nga mutugoberera. Saba Allah w'ekitiibwa abatukuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.